Eranga bwesobola okubatenga etambula bajjukira olunaku lwaidwa ku 5 President Museveni yasobola okubatenga avaayo nayogera eri eggwanga ng'atubulya ku kirwadde kya COVID-19 ng'esobola okubatenga kikutte wasire waggulu n'asobola okubatenga yebaza bannayuganda bingi basobola okubatenga ayogerako n'ebifo ebitwasinga okubatenga twali tulinze oba oliawo abategesi b'ebivulu ab'amabaala bonna ng'amaaso abasinga baali batandise okubatenga beetegeka nga bamanyi nti essuubi lisobodde okubatenga liddamu nga bali bame pulezidenti agera kubatenga abaggula yasobola okubatenga akabatema n'abategeeza ng'abantu miliyoni 5 tebannagemebwa ebivulu biyinza obutaggulwawo n'olunaku olwendabyeko omukyala minisita Nabakooba asobodde okubatenga ategeeza ab'amabaala n'abayimbi mutegeeze abantu bagende babageme awo nno mugenda kuba omulimu gugenda kwanguwa baggulewo mangu yembeera bwetambula wabula pulezidenti Museveni abajjukira obulungi embeera nga esobola okubatenga etambula pulezidenti yategeeza bw'ati ng'agamba nti ensonga zonna nga bwe zaatambula abatamiivu yabagamba bw'ati on bars, discos, beaches and performing arts and concerts. These sectors, many of which are associated with drunkenness and super spreader effects, shall remain closed until the country attains a threshold level of vaccination, which according to the scientists, should be vaccination of over 80% of the 3.5 million elderly. They are looking at a figure of 5.5 million that should be vaccinated before we can say we are safe. We are getting near success. Our Baganda people say, "Obwato before magoba." Aya basi. Obwato bufachi. President ngategeeza. Mukoogera kwesobola okubeera nga abayimbi abategeeza. Abayimbi abali bamukako kubatenga gula we bategeeza mugende ku Facebook. Music wa musobola okubatenga mutambuliza online. Ebivulu mbiteeka online. Era nasobola okubatenga ategeeza nti mukitavu. Ekya ministry y'ensimbi agenda kubatenga abafunira kasente abayimbi babagamba. I have also instructed the Minister of Finance and Economic Development to financially support the actualization of the online platform for performing artists to embrace the digital revolution. The artists can perform online through the internet. You have seen in Europe, people have been playing football in empty stadiums which have no people, but they play. The teams play because those are fewer. Here in Chankwanzi, we have more than 300 people. Aya basi, embeera nga bwesobodde okubatenga etambula. Omukulembeze wuyo ng'ategeeza abayimbi n'amabaala monna nga basobodde okubatenga bagema abantu miliyoni nga 5. Wano Minisita Nabakooba asobodde okubatenga bategeeza olunaku olwali ogentegeddeko ng'agamba nti abayimbi mukunga abantu bagende bagemebwe ekirwadde kya COVID-19 oba oliawo nammwe abantu bebabawera nga babagula embeera bwesobodde okubatenga etambula abapromota b'enjawulo basobodde okubatenga tegeddeko nti waliwo olukiiko olutudde sayidi z'okukalenda naye nga buno obubaka omukulu gwe bayita bajjo esobodde okubatenga abuleetera President Museveni okumugamba embeera nga bwetambula babategesi b'ebivulu ebibaluma. Omukulu bajja agamba bw'ati President Museveni yakoowa abayimbi, yakoowa bannakatemba, yakoowa abazanyi b'emizannyo, yakoowa omuntu yenna ali mu art so nga tamanyi nti yeesimirako ttaka ku kinnya kubanga omukulembeze yenna awalana music industry aba yeesimiddeko ettaka mu kinnya era okugenda kwa Museveni kugenda mu kuvaawo kulaba nga akyaya abayimbi ensonga nno gyawula kuba twamwesimbako era obusungu bw'alina ku mutima buli lwasula yeebasa asula aloota bapromota asula aloota bayimbi asula aloota bannakatemba kubanga bayingira ebyobufuzi ate nga ddembe lyabwe. President Museveni okuwala naffe abayimbi ne music industry nanisose n'akyusa constitution n'asooka n'ajja obuyinza okubujja mu bantu n'abweddiza mu mikono gye nga bwe kiri kati kuba saawa zitosobola kugamba muntu amaze emyaka 2 nga takola batwala amayumba gaffe tetukyalina bizinensi abaana beeyambula mbutemukola nayogera nga abalaata nga yabasuubiza n'obusente okusasula abalandlord bumubuze ng'abantu abali enguzi mu gavumenti ya Museveni nange bemmanyiko ababaka babba obuwumbi 2 buli lunaku naye okukwata obuwumbi 5 oba 10 okuwa industry ogenda okwetereza ate ng'ate era size zigenda okubamala. Aya basi oyo nno mukulu bajjo era asobodde okubatenga alambika n'agamba nti bapromota ekiddako n'abayimbi ab'enjawulo wano nno bwe bagenda kwegatta omukulu bajjo ne bapromota ab'enjawulo bagamba bwe bati kubanga basooka netusuubiza sente tuziva nebagamba ne batusuubiza sente ne tuzivaako ne tugamba kale bamututte sente zammwe nonsi yammwe muzitwale naye n'okutuggula obuguzi nakyo bagaanye kakati nekiddako tugenda kulangirira ekiddaka nezisitala kwogera bino ebitabaawo kubanga nze okunkuba essasi nga mmenya edduuka ly'omuntu okunkuba essasi nga nziba akasimu okunkuba essasi nga
nina omuntu gwe ntugwa okufuna ekyokulya onkuba essasi nga nfiirira mulimu gwange waliwo ekigenda okujja ekyamaanyi bapromota kuno n'abayimbi bagenda kyegattamu bapromota eno industry yegenda okulwanirira eddembe lyayo kubanga ffe tujja kukkiriza kufuuka bakifeesi era ebintu ebimu ebiyinza okugana pulezidenti Museveni okulaba nkwegayidde bino mu biteeke yabimanyi saagala aleme kufuuka pulezidenti wa Uganda nga tategedde ensobi ye bwevudde ebintu ebigenda okugana pulezidenti Museveni kulayira butagula music industry kubanga ate ffe tuli bakunzi olaba bajjo nina abagoberezi omuyimbi alina abagoberezi tugenda gatta abagoberezi baffe fonna tubabuulire ekyokukola this time ne international community n'ensi yonna ejja kulaba nga tulwanirira butabba tulwanirira butayita security. Aya basi bapromota ab'enjawulo nga beekunga omukulu gwe bayita Balamu omukulu gwe bayita Bajjo abamujjukira obulungi saagala mwerabira omukulu Bajjo no gwe nkutegeezaako gye buvuddeko biseera si byawala nnyo yali yeekokkola nnyo bannaffe aba Nuupu yagamba bw'ati aya basi nkujjukizaako mukulu Bajjo ategeeza ensonga nnyingi zasobodde okuba ate ng'ayogera wabula mukwano gwe yali mukyala we gwe bayita full figure yatugamba bw'ati ku Bajjo gwe bamulaba ategeera bulungi ayimidde ku nnomo ye alina pulobulemu abantu abamu babazaala tebatuuse kati bamubikka omuntu ne gusigalawo bweru kyova olaba aliko damage bagenda bali embizi ne banyoma engo obwongo ne buyiika oyo yayiika windows ate n'obwongo bwatalagga si mulamu bulungi kuba omuntu oba tosobola kusigalako okufumintirizaako ovudde ku ndowooza n'okufumintiriza kukulemye aya basi full figure mukulu Bajjo akyayongerako okuba ate ng'abategeeza agamba bw'ati pulezidenti tulwanirira ggwanga lyaffe lino eggwanga lya buli omu si lyabalondemu eggwanga si nsawo ya muntu tojja buzinoyimirira ku tv nogatu gwe Bajjo genda olye kasasiro gwe Bobi Wine sikwagala gwe Muluuta genda okole kino lino eggwanga buli omu alina eddembe lyamu bwakatola ne Museveni yatalinako kontrol mpulira obusungu bungi ojogeza bingi ekituufu kiri nti Museveni okuva twamwesimbako okuva bembere bayingira ebyobufuzi netugoowa ekyo kyonna kikola tulumya ate waliwo intelligence ejja ekyenawulidde nti pulezidenti addako Showaddirwa alina kuba muyimbi kati ali mu kutunyuunyuuta olw'abantu abamu abagenda omwesimbako n'omulemesa entebe 226 yayagala batuukeyo nga bavuwadde ayagala batuukeyo nga batemyeko emikono aya basi omukulu oyo Bajjo abajjukira ebigambo yagamba bw'ati tayinza genda mu people power atya sigenda kudda mu people power akwanawo bafere naye Balamu ne Museveni tugenda balekereni yalemu yamwe mugire mu kkute eyo Balamu kyekizibu kya gavumenti ye alina kusooka kufa alina kusooka kuwaŋŋanguka alina kusooka kugwa ddalu enseero neetereera pulezidenti Museveni ne Balamu wo bwemba temusobola kugamba ku kisajja ekyo ekisajja ekyo kikolomidde nga nze Bajjo omusajja atayagaliza omusajja sobola okukwata ekisajja ekyo n'ekisanga kati n'ekiba kirina abasirikale nga bebakyo ze sobola okikuba essasi ngenda ku maderuzi kyetera kukuba ku mutwe kisitaani aya basi yali agamba Balamu gye buvuddeko wiiki nga 2 ate yakyusa olutambi n'agamba bw'ati Bobi Wine najjusa lwaki navumanga Bobi Wine najjusa Bobi Wine gwe kyagulanyize mu kasanso aya basi ye Kyagulanyi agamba kikuza ku nsonga za Bajjo omukulu Bobi Wine ye agambye bw'ati bwe ndi muntu mukulu ensonga ezitali nkulu saagala ziwa makulu